Owekitiibwa ennaku tusigazaayo ntono akalulu tukagendemu ennaku 15 omwezi guno gwe tulimu. Kati kandidate wamwe abadde atalaga eggwanga erya Uganda nga wa manifesto byayagala kukolera abana Uganda nga ddala asinzidde ku theme ye protecting the gains. Kati okulaba mu kifaananyi twagala osigira abana Uganda akafaananyi gwolowooza manifesto gyawadde abanya Uganda ejja baleetera obuwanguzi. Ekisooka njagala okwebaza president waffe era candidate era flag bearer atambudde eggwanga lyonna era kati asigazaayo enkiiko nga 2 ez'okumaliriza campaign nga nnyonnyola abantu ebiri mu manifesto yaffe naye nga abamu oba mwasomye manifesto ayogera ku bye tugenda okukola naye ate n'abawa accountability n'eggwanga lye bitambuddemu. Bw'obanga oyogera otwogera wano ng'olina ne Tayari TV West nga luleda yabeeranga UBCM yokka mu Uganda tekyetaaga kujjukiza nti waliwo ekituukiddwako. There is a gain in the media industry. Ndikati buli region erina radio zaayo. Edda wabeeranga olinda radio emu era bawambanga government nga balinda kuwamba UBC oba bagitanga Radio Uganda sina UBC. Radio Uganda asobola okutwala eggwanga lino. Tugezaako okutegeeza bannansi nti manifesto yaffe ebintu byaffe ebimu byeyogerera. Olwaleero tubadde mu lukiiko ne batugamba nti ebimu ku bituukiddwako ng'eggwanga bw'otuuka gye tuziika abantu baffe emyaka otwakuliranga amalala agasinga mu gabwana obuto bwafanga nga tonaweza myaka 5. Olwebo onotukewo gy'oziika abantu bo osingana nga abaana abato tebakyali obanyiga abantu abasinga obungi abafa bakulu. Ffe juzi mu kulonda nga tulonda mu bululu tulina ekifo kye tulekawo nga gavumenti ekyabalema abalemese abalwadde aba polio baki twabonaabona nnyo okufuna abakandidate aba disabled abayise mu mulwadde obwo kuba endwadde ezaalinga zireeta ebyo twazigema kati abantu abasinga obungi tebazirina. Twafuna obuzibu mu kufuna ekifo by'aba veteran kuba bukyatumala emyaka 4 tulina obutebenkevu n'emirembe. Baveterani bw'oboogera koyogera balutalo lwaffe lwa 8 kati abaveterani boolina abalala boda abalala simi bagenze Somalia ababaddeko mu ntalo endala. Ebyo byonna eggwanga libituuseeku nga lwaki tunywezezza obutebenkevu n'emirembe mu ggwanga lino erya Uganda erivuddemu ebirungi byonna byalina. Tubadde twogera ku byenfuna bya Uganda twayingira mu Uganda nga twewola bwewozi mu by'oluzungu balance of payments nga tubeera mu negative nga bye tutunda ebweru n'ebiyingira mu Uganda ng'ebyaffe bye bitono. PS ava tutegeeza kati ndikati tutunda bingi okusinga byetu naddala mu region yaffe wano. Balance of payments erimu positive tekyali mu negative. So ebintu bingi ebituukiddwako ng'eggwanga bisobola kumalayo mu kiseera kino naye bw'oba oyagala ddayo naawe otunulira awaka woolaba embeera yo egenze erina kyekyukako. Ekyo tekitegeeza nti tuuse buli wetwagala. Manifesto ya president esuubiza nti enkulaakulana etuukiddwako ng'eggwanga enguudo amasomero amakolero byonna ebikoleddwa bya nkulaakulana yaffenna awamu. Ku mulundi guno enkulaakulana eya ssekinomu is wealth creation. Twagala okutuuka ku bantu aba bulijjo mu ngeri y'okuyingiza ensimbi mu makaago. Mulimu parish development model naye tulina ne saako. Saakos ezaabali mu Western Uganda mwe tukolako ne example mu bitundu ebirala. Kubanga tubadde tugenda nga tugamba abantu nti mwabakkiriza saake wammwe. Saako zammwe zatandika ne seed capital ya milioni 2 ezisinga obungi zituuse mu billions. So nga ate ebitundu ebirala bya Uganda bwe baba waabiri agasooka baagalya bulinga ensigo. Naye nga tukubiriza abantu nti sente zibakuwanga ensigo mu saako yo ye contribution ya government. Abantu mwegatta ne muteekako ebitundu 3 ku 100. Buli nsimbi 3 ku 100 ze muteekako government eteekako 7. Kitegeeza nti mwe musonda milioni 3 ngeza mweze musonze government etekako 7 ate ne mwewola nga mwewolera ku 6% buli mwaka. So nga ate kati mwewolera ne ku masimu simanyo beeyi wamwe gye biri eyo nti ngenda nenzijanga nkubira akasimu nkugaye nkutereka akasente nga atoteka ku namba yange eyo baliko akasente bamanja ezo ze mwewola zirina bitundu 2 ku buli 100. Twagala okubawonya ensimbi ezo kubanga olina okufuna sente naye ng'okufuna sente olina kukozesa sente. Okwewola ensimbi bwe ziba expensive ennyo ate tosobola kukola magoba. Government program egamba nti twagala okuteekawo emikutu gy'ensimbi ezaabo abeetegese okukola nga balina we basobola okuzijja nga amagoba matono nga masaamusaamu at least affordable credit. Ebijjo birina mikubo gya kuleeta kati ensimbi n'obugagga muggwe wealth creation mu lugendo lwa waka ng'omu so si eri enkulaakulana kubanga tukizudde nti bwe tumala okuzimba oluguudo oluva e Masaka ogenda Mbarara nga lwa kolaasi lunene n'ofuluma mu nnyumba yo nga toyina sente bw'otuuka ku luguudo togaggawala. Era oddayo ng'oli mwavu n'oddayo awaka nga waliwo obwavu. Kitwagala bwe nga bw'ova waka ojja n'ekintu ky'otunda ku luguudo okwo kyovaamu sente n'ova ku luguudo wabadde kolasi wayita ng'otunzeyo ekintu n'oddayo eka ne sente ng'olina akaveera abawaka ne babeera bulungi. N'ekyo mu nteekateeka ya president wange ne manifesto NRM tubadde tuwa emisingi egitambulirwako obululu nga president atugamba
nti manifesto yaffe twogera ku butebenkevu n'emirembe. Ekyokubiri ensimbi eziyingira mu nsawo okukola ensimbi ziva mu kukola emirimu gy'okola oba mu kubaako ky'otunda. Abantu ba mu West eyedda mwalundanga ente naye ng'ente tuziraba bulabi. Ne president yajja n'engombe empya ng'etuga nti omukwano gw'ente n'omuntu mata. Ente bwebanga enyirira nnyo nenga tevaamu mata gikyuseemu ofune ereeta amata agawerako kubanga awo wava obugagga. So ebyo byonna tugenda bikyusa mu kisanja kino ekiddako. Nolwekyo mutuwe omukisa okuddamu okuweereza eggwanga lino. Enteekateeka ezinaatambuza eggwanga tuzirina naye nammwe tubasaba muveeyo bwe tukola enteekateeka mugiyitabeemu. Bwe tugaa nti sente ziri ku miruka temuzirya ne ziteeka mu sefuliya kubanga ensigo bwe tuzikuwa ensigo erina kuzaala ng'ogisize naye ensigo bw'ogifumba n'ogirya tekola ki tezaala magoba. Money makes money but you have to multiply that money and just eat a very small percentage of that money. Yeah. Kati owekitiibwa nga tumaliriza akakiiko k'ebyokulonda the Electoral Commission waliwo abantu ababadde mu lwokaano ne kabajjamu. Kati kyetubuuza abannayuganda kye baagala okumanya what is your comment ku neeyisa ya Electoral Commission y'eggwanga? Sina comment ku nkola ya Electoral Commission kubanga babadde batugamba aba Electoral Commission nti bwe bafuna okwemulugunya nga kuli mu mateeka bayite yawaabye ate ne bayita ne gwe bawaabidde. Omuntu yandibadde omutuufu okwogera ku wano yoyo gwe bajjeemu singa badde ondeese naye ku TV wano ne mugaa kati wayi bwe bakutuseemu kakiiko bakugambye nti bakugjeemu lwaki nti anti bagambye mbu sirina mikono. Eyo problem ebeera naffe mu byalo nti ne bw'oba omubbi nga bamukutte n'ettooke nga liri ku mutwe singa abantu bamuyitako ebyo bambuza we bakwate mbagambye nzibye ettooke naye nga naye yennyini aliraba mulago bali musibyemu nga walibbye. So ekizibu kyaffe nti abantu baffe balina okuyiga nti kati amateeka gakomyewo. Ebiseera biri mu kulonda tubadde tutambulira nnyo ku bitabo bya kusoma n'ebiwandiiko. Gavumenti y'NRM olw'okuba yaleeta bonna basome okuva mu primary ne USE abaana abasinga obungi kati n'abasoma ku mulembe guno basobola okufuna senior 6. So kivula nti kati eriya y'ebiwandiiko yakendedde nnyo era bw'obiraba ebiwandiiko byasigadde mu myaka gyaffe eno ffe abaasoma edda ffe emisomo gwalema ogwedda abasazeewo okuddayo obukulu. Gwe yaba ali owekitiinisa Mr. Kinoobe William Honorable kandi ogogu nakola akakiiko k'ebyokulonda NRM Secretariat ahaha omuli Kyadondo abwa tayari West TV Ivan Nyesiga okurugwa mu lulembo rukuru Kampala Uganda. Leka tugalekire bataye baitu omu studio.